Yes, nkwaniriza kadde kano gwe niya following Fadi TV ne nkwebaza ne gamba ati wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga Bria Kigundu muwala wa Nakazi we ne Bruno K munnange bitwengedde okubanga bikwasa maanyi anti kati mutowe wuya akuliridde mutabani wani wa Farida Nakazi we abaana tebalwa kukula engera guse buli bibi lino likozese buli tuba n'okutuula likuliridde era nga ndoza Bria omulengera nga awembejja Brazo awembejja Brazo n'omwana akuza amanyi Nakazi we ye maama we akuza amanyi ono ye maama maama wako yafanga kakyali nnyo ese Nakazi mama wako yafa kakyali kato emyaka gyali mito baaba ese bambi kakuze Nakazi bwakalabiridde abonange ndowooza balengera awo omukwano gw'amaanyi wakati wa sister ne Brazo kati wa sister ne Brazo manyisi bali abali bataddewo akasigiri nga bagamba Nakazi we ne Sefi mujjeeyo naye omugatte ku Bria Nakazi we yaliwo okulabirira buli mwana kasa afuna Bria concentrating eno jjukira ne gundi yagaana okugjayo Sefi mulowooza oli yagala okumugjayo maama we naye agala mutabani we ali n'ekirala Nakazi we tateekeddwa kubeera ng'alabirira abaana ba Bruno K kasa yafunako ono gw'alina era amulabiridde ebbanga lyekyo wona wuuyo akuze akati awo wamusiima oba temusiima mwabamanyi naye nga munange ensonga zezimukoze zitambulatambula eno bagita Fadi TV UG bebazi ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifolowinga oza mulengera mutabani wa Nakazi we akuze oza omulengera akuze ebeda ate bagala faanamu ne Bria bagala faanaganamu ne sisita we oza omulengera mukulu yabadde ku duty ng'agezako okubanga abiibiita muto ndowooza omulengera awo ng'amusuusuuta amubiibiita nange bagita Fadi TV gyemusubscribinga ate munyigene kale mbeebaza ne mbagamba nti mwongera okubanga mugyekuumirako bagita Fadi TV UG like nga commentinge ate subscribinga onyigene kale bamuyita mukyala Farida Nakazi we kosana abaana be munnange abamu ku baana be abato abasemberayo ddala manyi oli Bria abadde omuggalanda kati bamukubyeko ekibaati wiisa abadde akola omutigi nga maama nze kano sikaagala mami nze kano sikaagala kola bino biri kati ebintu byakyuseemu olutambi lwakyuse nzingula naye nga munange ensonga zeezo ebintu byo byongera kubanga munange bitambula kiriya ku sayidi ya Farida Nakazi we bitambula bulungi bitambula malembe era abali bagamba tajja kusobola kuza mwana oyo mwana akyali muto tamukuzizza nga bayogera mugambo mu 2020 mama w'omwana ono we yafiira abaana bana abantu boogera bantu yali 2021 ndowooza yali 2021 mama w'omwana ono we yafiira ndowooza 2021 oba mu makkati ebisa mama w'omwana ono we yafiira nga bayogera takyasobola kumukola ki kumulabirira elezeze awe kibiki amulabiridde wuuyo akuze aviiriddemu ddala amuyisanga mwana bwe ekyamazima abantu emitima emirungi gyebali muno munsi tulaba bibokaboka nise abalungi gyebali anti kati nga bino Nakazi we byakola tubitoyabbira bambuza nnyo tuyabira bambuza ntugamba wade biriyo mu reality kati nga Nakazi we gyalabiddemu omwana ono okutuuka myaka gino tulabbira bamukiimu bufirimu buno bu series obw'ebitundu tugamba nakwata omwana maama waafudde n'amulabira n'amuweerera tuba tukola ki tumanyi bikomambuza nnyo naye kati ensi we yatuuka omuntu osa okuddawo n'olaba ng'abantu abalungi abaggowo naye nga sewo gyebali ensi nga golaba mulimu babibokkabokka ngolaba mulimu babibokkabokka naye si abantu abalungi gye bali bakubanga bone tebasangikasangika era naye nga munange byebinko ebitambulatambula ku social media akadde kano mbeebaza ne bagamba nti mwakola kya bbole nnyo okubanga mugifollowing bagita Fadi TV likinga commentinga ate subscribinga onyige ne kale manyi mukusooka Nakazi we kati yasooka kulaga mwana we face abasinga ne bagamba Nakazi we mwana akweka waaki ne bagamba Nakazi we tatukola ekyani tatukola ekya Juliana
omanyi n'omwana ono tewali amanyi taata we nga bamuwa bataata bayitirivu. Bamuwa bataata bayitirivu baaba. Abamu bali mu gavumenti omwo bwe bataata b'omwana ono. Nakazibu yagamba kati kamugyeyo mu galale mubalage. Omuwa bataata bameka muwa abayisaala mumanya omwana wange muwa abamanyi. Julia naye yagaana okulaga omwana we. Yagamba musajja basobola muli balogo. Manyimbo eri abantu abalogo mubasa otunulira omwana wo n'alwala. Mwana n'agongobala mbu n'alwala. Eri abantu abamu nga baasombo gajudde obulogo. Ne munyeebwa agikanula ati ng'evaamu eddogo naye eddogo si bulingi bannange. Gye bali abantu nga sootunulira olubuto ne luvaamu. N'akanula ati mmunye. N'amuloga olubuto ne luvaamu n'atazaala. Jasi mutunulira butunulirizibwa ati. Gye bali abantu balogo bwe batya mwazizibwa n'amutunulira nga amuzze waggulu amuzze wansi. N'amusiraanya. Eddogo gye liri mukkirize mugaane. Era mwabali wakanya mbasaaside. Abali wakanya mbasaaside. Eddogo gye liri ate liri ekkambwe. Gye liri ate liri ekiyi liri ekkambwe liri ezzibu. Olw'ensonga bagamba nti mwongere okubeera nga mubeera stand by. Mwegendereza abantu. Era ng'oli lubuto omukyala weena weegendereze gye mikwano gyammwe. Simanya ng'ono ampalana. Simanya ng'oli ampalana neiba wange. Simanya nga yazimba kumpi ne ku lusalosalo lwange. Mulina obeegendereza abo. Ajja kukulugira ng'akozesa maaso. Ovaemu olubuto olusoofiire nayo nno ze nkubuulira. Ensonga zeezo bamuyita Nakazibwe. Omulimu gw'abamaama agukwasiriza maanyi. Era nga munange ndowooza omulengero mutabani akuze kosa n'addirira naye akuze yeggwera Kigundu naye akuze akuliridde ddala. Omwana amulabiridde ate omwana alabika bulungi amuyisanga we. Omanyi eriyo abantu se babeeya amangenda kulabira omwana ne baba ng'amuyisanga ekitagasa. Ng'amuyisanga ekitagasa gye bali abaana abafiira abazadde baabwe nagamba mumumpe oyo mumumpe nyamulabira maama omwana atuke ng'amuyisanga ekitagasa nga bamuyisa we bamutulugunya alabika bubitanyirira tamufaako. Akati nno byebyo abali e Iraq University of Chicago mu America, abali e Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala ne bagamba nti mwakola kyamaanyi. Nakazibwe Mukama Katonda bambi ayongere okuba nga amuwa binene byokka byokka, amwongere emikisa mu bizinesi eya kondominiyamu. Kyovola bizinesi zitambula kibya baaba byasiba byateekateeka biyitamu buyisi lwakweyisa bulungi. Beera bulungi mweraba.